waliwo yali ava ku ssomero mu kutandika ebitabo bimumenya alabe nga abaako kyakolerera mu biseera by'omu maaso wabula obuufu bwe bumu waliwo yali ajja atambula mpola mpola ayita ku ttale nga bw'omanya ebyekyalo ova ku maini n'okwata panya owange kaliraba tomakati ate ddiiru yaffe Dero? Omwana ono omusomi ayina ddiiru n'omubi w'emisota Badde nawuguse. Kakani ono agamba wadde odi yadde ino kuleka ni bakutula. Oli yadde ajerabidde ddiiru. Olabye ngenda kunoonya balala. N'agaanika ngende ndaba abalala. Eno ddiiru leero lweggwa. Ddiiru ki? Ekyali ntandikwa. Awe bayawukanira. Balina okuleka ni bakutula ddiiru. Olwaleero ddiiru zisingidde abaana b'obuwala okuleka ni babaako kibagenda nakyo mu maaso. Okusinziira ku kyenda ddiiru yaffe ensawo eno ndaba ng'ejja tumenya. Ddiiru tulina okusisinkana mu kibira. Ddiiru kyegenda mu maaso kuba buli omu tulaba ayogera ku ddiiru ekyatandika butandisi. Ddiiru efuuse ddiiru. Kwata ensawo tulaye nga tukutula ddiiru. Kakati ono alina okugenda ku ssomero. Agamba obudde bumulese. Amulekedde ensawo wabula ddiiru singa beekutuse nga taliiwo. Ye balina okuleka ne bamugirako omutemu wagwe. Balina omugirako omutemu wagwe. Ekyatandika butandisi. Kati gwe twalengedde yabadde agenda okusoma. N'abisazaamu ebyokusoma nga bamugambye ku ddiiru naye n'akwate ku bo n'akomawo. Twagala tumanye ddiiru ki eyo eyogerwako. Kati ogenda okwetegereza abaana bano nga bakuŋŋaana nga bakkirira mu lubira. Ekyatandika butandisi. Naye nga buli omu kyabadde agenda okukola yakivuddeko n'aba nga yeetekkera ddiiru erina okuleka neekutulwa. Twagala tumanye ddiiru ki erina okutulwa. Bagenda ku luzzi. Abalaba ogamba bagenda ku luzzi. Naye ng'ate balina ddiiru gye baagala okulabika ne basooka okutula. Mukyalo ono ng'ajja alabike ng'afuna ndagala. Wabula twalabye ewaka gy'ava awabadde omu ku bawala bali. Mwala yabadde agenze okusomero teyagenze bwe yakomye ewaka ng'alabiriza era ono teyategedde nti yabadde agenze okusoma teyasomye. Ekyatandika butandisi. Kati nga gy'atema endagala asobole okugenda maaso okulabika nti oba munnanga akola ku kyokufumba kuba omukyala yenna abakyala baba bajja kufumba. Kati olunaku lw'abatafumbye obufumbo buyinza obutabaawo. Bwategeka eno tulengera abagenze ku kyo. Soka olindeko. Musoke mutwerekereko mukude ntukomewo. Kakati bayagala basooka abamu bagende baleeta enku. Kubanga ddiiru eno kyetaaga ne bagikuba nga balina ekyokwekwasa ne wadde bagenze ku kyabanku. Kali kumbe erudda waliwo emisambo egyali gizannya ki? Omweso. Ebitundu ebimu osanga omweso nga gwawandiikibwa mu kkubo gwe n'otamanya omweso ogwo gwavaawa. Katulengera emisambo gino kye gigenda maaso n'okkola. Gizannyira omweso mu kkubo wakati. Kyova olaba olina emitala egimu gy'otuako ne bagamba nti eyo tebagendeyo misano basawa munaana oba ebudde bwe buti. Emisambo gibeera ginaaba oluusi gibeera gizannya ku zzaala. Kati kye baakola nga bayitawo. Abamu babadde bakuta ebidomola. Kwe kubikweka basooke babaye nga bawerekera abawala okugenda mu oludda olw'ekibira. Jjukira baagaye balina ddiiru gye baagala okulabika ne bakutula okusooka. Eno emisambwa giri mu kuzannya mweso mu kkubo wakati. Gyonna gigyo gyambadde mata. Naggambe waliwo emitala gy'ogendako nga bagamba nti eyo tebagenda essaawa bwe ziti. Kubanga oyinza okusanga bali mu mirembe gyabwe n'emisambwa girina emirembe gyagyo. Kati kuno kubayita okusaabala. Bavubuka nga basaabala kasaalu. Bagenda mu kabira. Naye nga baagaye balina ddiiru gye badde balina okuleka nga bakutula gye tutategedde yabadde ddiiru ki. Baabo efirimu eno ekyatandika butandisi emanyikiddwa nga akabbo. Nagaye nate nga ndiko eminze nkwereza akabbo. N'ebigwa bingi nze nga bayitawo. Ekyatandika
Mwenze ngena munyonza. Ekyatandika butandisi nga bayingira akabira. Nga bayingira akabira. Natoyogera. Babu. Emisambwa girimu. Giba gikyazanya. Baani abayingidde akabira ku ssaawa ez'enkalagaga. Kati emisambwa omanyi tegyagala nnyo giraba kuba abantu balaba emisambwa bakola nnyo olugambo. Kati bagenda okutuuka wano bano abavubuka ab'effujjo ababadde bagenda ku luzzi balwadde agenda mu kibira ne bakyusa ebirowoozo. Kati omweso bagusanga gubadde gukyazanyibwa naye tebalaba kikiriwo. Ono ng'alaba ssente ye kyerabamu ng'ekyomugaso. Zino ssente za ddala. Tewandiggyewo ssente ezo. Eno bagamba ni waliwo ebyokoola. Wamaffe mujje tugende mu kibira. Omyaye ssente ng'azigyawo ng'azikuba wallet. Akabbo kali awo. Mwana gwe nagamba ndi kulaga ebyewunyo. Kali onagenda okwetegereza naye akabbo ko nga kalungi. Akabbo bakasanze awo naye nga kabadde katuddeko ssente. Ssente oli agenze nazo kati ate ye omwana neyegomba akabbo. Era akabbo ke yagenda nako. Kati nga batandika kusiba busanso. Eyagenze n'akabbo yagenze nako. Eyagenze ne ssente azirina. Agambe tebagala ssente. Soko mpe zange. Ono ng'agakye tugenda okukola ssente tugenda zigabana. Waliwo aleese ekiteeso. Abaatidde ssente bazitye. Bano bagaana ffe twanonye enku. Ekibira kino kirimu emisambwa naye oba ononye enku osooka kuzisaba. Kati baatutte akabbo genda okwetegereza. Waliwo oluseregende olubeetooloola. Oluseregende tebaalulaba. Balina akabbo bali mu kuteesa era baagala kugabana. Abamu batandise osaba ssente mu ngeri y'oluleekereeke. Efirimu eno ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso. Abamu bagamba tugabane, abalala ffe twagala gabana ssente za misambwa. Tetulina gakubwa misambwa. Munnange efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Jajja. Oluvannyuma kali waliwo gyayitayita jjajja. Jjajja n'avaayo. Wuliriza. Jjajja ensonga endeese. Wuliriza. Jjajja ebibala byange naddala ebijanjaalo. Kati omukyalo ono alina ebizibu bye. Tamanyi lwaki ennaku zino ebibala tebikyadda mirembe. Ebintu byalima tebikyazza bibala birungi. Ebijanjaalo byattululanga kati byateekako eminyololo gyagano teekamu empeke. Ebintu ebisinga ebijanjaalo byengera tebinnaba kutulula. Simanyi lwaki amatooke gassaako mpumumpu ne gakoma awo. Ebiseera ebisinga abantu bano abalimi bo baba bakimanyi bulungi. Ng'ogyeko okulabika enkuba etonnya ettaka ne ligonda ekibala ne kidda. Wateekeddwako okubaawo ensonga lwaki omuntu alima n'atabaza. Ate nga wa abantu abalimu obutono ne babaza nnyo. Kajjajja amugamba ekyo kigenda keberwa. Tofaayo. Ekyo tugenda kikebera. Egenda mu maaso. Ne tudda ku bano nga bamaze okuva mu kibira. Abalo bamaze basibira enku. Kati baakoma babe nga basse n'amazzi kuba bo babadde n'ebidomola. Naye nga bano abala be tulengera. Abawala balina ewaabwe gye bava wabula bazadde be baba bamanyi ni bali ku ssomero. Kumbe bakyusa engoye ne bagenda mu bibira n'abalenzi ne basiiba eyo. Kati babano bafunye akabbo. Bafunye akabbo. Tutemangi leero n'agatuusa. Efirimu yiino ekyatandika butandisi. Tugende. Tugende. Waliwo eyagenze ne ssente. Nga bavaayo banyumiddwa bafunye amazzi enku bazireese. Era kati bwe batuuka wano ng'ono abagamba ni mumanyi nga basooka beetikkula enku. Ow'enku ow'amazzi tusooke tutwale ebintu ewaka. Kati kye baakola nga bagamba basooke batuuse ebintu badookedde ne bagabane. Obudde bugenderedde kati baagala babe nga bafuuka abaana abalungi
beba n'abaana ababadde balina okuleka ne bamu babeera ku ssomero naye tebaatuuse kati baagala balage bazadde baabwe nti baana balungi era baatuuse ewaka ne batuuka n'okutwala enku saako n'amazzi wabula kabasooke batwale bino n'oluvannyuma babe nga bagabana ebiri mu kabbo n'akasente akasangiddwa emmanga mu kibira akasente akatali gamba nti liri dduuka ndi bw'ogenda osaba n'oweebwa wabula baatutte sente z'emisambwa batwala baabo batwala batwala bwana tubatutte batwala wa oyo nyataka sana kekanje efirimu egenda maaso bade mu kibiro kirabi batwala kumbe bagobererwa emisambwa gyali tegyagala nnyo kutambaala matwale g'abalya mmere bano naye bagenda maaso be banyumya mwensoguli bagulabye sente bazirabye enkuba zityabye emisambwa tegyabawadde batutte sente efirimu etandika butandisi ne bano kyebava batuuka gwe sagano ogenda kuuza gwe mwana gwe tewali mazzi ne mama naawe abadde amperekeddeko mulimu abata emisambwa gyabagoberera tebagiraba nagamba mu bulamu bw'edduniya katonda yakola ebintu bingi era ebitonde ebimu byanjawulo ku bitonde ebirala okusinziira ku neeyisa yaabyo kati emisambwa gimaze okulengera obulungi abaana bano abagenze ne beetyolatyola kakati ate maama yali agambye abaana bano babalina okwegendereza obudde obumu tebuba bulungi genderamu ku luzzi wabula ekyo ng'okijjeko kakita amazzi bagaleese balina okuleka ani bafumba taata bw'anaddira abe ng'amaze okutegekerwa kyava agamba ono agenda aleeta endagala kati ng'omwana ono agamba nnyina nga bw'alonze sente mitwalo ebiri alonze sente emitwalo ebiri gibadde mipya baasi ne bano baabano buli omu alina ewaabwe gy'ava nze nkutidde yangu wagwe tugire munnange bano abaana bajjagira mu byenga bana balyoke batuzanyise kumbe mutaka sendi yatandise nozanjula ewaabwe ewaka era amaze okubula nnyina nga yalonze emitwalo ebiri efirimu egenda maaso tusooke tukkirire omusajja ajja kuddira sente zaffe azikulemu amenvu nga tuli wano emisambwa giri mu kubeetegereza bakola entegeka ez'okugabana emisambwa gibalaba enfirimba giyita akabbo era nga tugenda mu maaso ziba za misa kati omwana nga tazikwata sente kuziwa maama we ng'amulaga sente zalonze maama ng'amugamba okulonda tekiba kirungi kuba ebiseera ebisinga buli lw'olonda obanga alonze omugugu ate ogwoyo yasudde kubanga akabonero ak'okusuula kategeeza kwetikkula omuntu oyinza okuba obadde n'ebizibu ebikutawaanya naye bw'osuula oba n'ofulumya kasente obanga eyeetikkudde kati gwe alondalonda oyinza okulonda ebizibu by'omuntu n'ogamba emikisa gikusobedde ebintu byonna byesibye kumbe walonda emiguwa oli gye yali yeesumululako kati weegendereze ng'olonda efirimu egenda maaso bano nga balabiriza saawa yagenda kugabana saawa yakugenda kugabana kana kidomola ky'amazzi eyeegombye akabbo teekayo akabbo yangwa tugende kansoke nnonye wentegeka akabbo kange akabbo tannakabikula nakumanya kiri mu kabbo yunifoomu ono ng'agenda maaso atereka akabbo ojja kuba okyali awo nze ngenze bali bajja tugabanako emitwalo mingi ebiri giri emitwalo ebiri mingi okugirekera baye kati nga bajja masanganzira wano ewali tabamiruka walina otulo olukiiko olw'okugabana kyokka gwe bagambye oba gwe balinda bagabane naye jjukira twalayo sente aziraga nnyina era namugamba okulonda si kirungi kati tuba tuli awo omanyi kyenkoze mba nafunyemu buki obuzibuzibu wulira nga nsubira oba nafunayoko nekyenji naye kyenji akoze eki abadde agenze noonya kyenji n'abula ono gwe batumye endagala ye tagenze mu kugabana balina okulabika ndi bafumbira taata emmere agenda okudda kati agenda otuuka endagala nga nsale babadde bamutumye endagala awo mmala kugabana kansoke ngende nkole ku kyokugabana kasita endagala ziizo oledde ensale
nja kudda ntwala butwazi. Bagabana sente z'emisambwa gibalaba bagabana. Waliwo gabane sente z'omusambwa n'otabagama. Gwe sente ozigabana kumba ogabana emiggo. Efirimu yino nga bamala ogabana. Kati ono sooka ompe zange. Naawe Kanika kitaffe tuli ba mu nju emu. Nedda leka maama yantumye mangu mpe zange. Era ssebo ojja kuzimpa kuba endagala nzire seeri. Saagala kuleka nziba onkumpanya sente ffenna ne tulina okugabana. Tugende nja kuweereka. Kazitanguzeemu ne ku bitumbuwa. Egenda mu maaso. Naawe siimako. Ono agabye bubi. Ffe baawadde akasente akakadde ate nga ka 1,000. Emitwalo 2 bw'ogabanya abantu 10 buli omu afuna 2. Lwaki atuwa 1,200? Abaagabye bubi. Efirimu ekyatandika butandisi. Kaakati abaana bano nga bamaze okugabana buli omu akwate kuba okudda ewaabwe. Amazzi baagaleese. Tebannaleeta mimonde gya kufumbwa leero. Abaana mutambula mulinga embwa be yakomba mu bigere. Abalenzi be balina okusoggola kumubadde bakyagenze mu kyagabana. Kati ekyogabana kyo kyaviiriddwako. Kati ekiddako kyakusima mimmonde. Maama abwe ng'abatuma emimmonde. Efirimu egenda mu maaso. Laba gwe baatumye endagala. Yakuta akambe n'agenda mu lusuku. Kati mwana gwe nakutumye enda nagambye ogenda oleeta endagala ate ovaawa. Kati kumbe katuuse mu nnimiro kafunyemu ekirowoozo ekyokubiri ekyogenda okugabana ne keerabira ate obuba busiru. Mwana talina magezi. Yagwa mangu ogenda oleeta endagala. nakutumye n'oli oba nakutumye Maama nakutumye n'oli nakutumyeko n'oli nze yansanze baana kundalukirako bulalukizi. Oli yamutumye wawe yazze mu byennunu. Saagala baana bandekanya ninga yazaala emiguunwa. Efirimu egenda maaso. Kakati ono kyava yeeka mwana akwata ekkubo addayo mu lusuku agenda anona endagala. Kadi yatuuka akaba bukaabi nga era b'omanyi abaana ab'ekyejo mbu bamukubye nnyo olwo. Kyokka nze maama gwabonyaabonya buli kaseera nze maama gwabonyaabonya nze mpulira n'okoowa nkooye. Kati waliwo abajja batagala n'ebisawo ate. Be bano abaatumiddwa emimmonde. Baabagaye bagende basoggole era lumonde baamusoggodde ne bamufuna. Yatukeza 10 yatugenda mu nnimiro. Tuvuddeyo tugenze ku luzi. Kati tunoonye emmere. Siddamu kukola mulimu n'omu. Kaakati batandise okwekyanga. Be basomba amazzi, be basima emmere, buli mulimu gwonna ewaka be bagukola, bo tebafiirwako lwaki. naye Richard okuva obwedda oyasanku nabakutta yagwama naye ono ye muno yagenze ono n'endagala ye ali ku ki wakamuleese kuba kitammwe ajja kuntabukira ng'akomyewo. Maama mutuufu ffeffe nnyini gye tugenze twaluddeyo obudde ne tubutira eri wansi. Bano batandise okuyomba kuba be batulugunya be bagenda mu maaso be bakima emmere be bakola ki buli kimu be bakikola. Mutuufu wakati egenda mu maaso. nze ne ffene gwe twalidde takyali tutwale emmere bafu. Yabagamba ni mwangu tutwale emmere maama tayomba. Emmere bagifumbe n'olwo lugwe. Nga bakwata kisawo kya mmere batuuse emmere ewaabwe ewaka. Efirimu egenda mu maaso. Kati ogenda okudda eno Richard anonye mwannyina. Maama yakutumye endagala olya n'osiita bugere. Ndeka naye nze gwe mbonyaabonya gy'obeera nze najja kubeera muddu wano ewammwe. Ono kye yakola kwe kwata endagala. Wabula endagala zino zaatwala omwala ono si yazisaze. Naye yazisanze ensale. N'alowooza nti ennaku zino afunye advantage. Waliwo ebintu bye tulambulamu ne tulowooza nti tutekinza advantage ku byo. Naye ng'oluusi wabawo akabonero akakakali ennyo ate omuntu kalabanga akabonero akanguwa. Ekyejo kimutta. Ne saagala kumbonyaabonya. Saagala kumbonyaabonya kyokka ewaka aliwo omwana omulenzi naye nze gwe babonyaabonya.
kumbe omwana omulenzi ali ewaka muto omanyi okusanga kalinga mugamba mu ekimanyi oli musanze yasazedde endagala ali eri asiita busiisi ng'akaabira kyose simanyi omwana ali eri sseba ali mukaaba kyoyo naye omwana oyo yaba alina kyejo kaakano Susan Suzana obadde waali naye mami twala eri ekyejo kyajajjaawo nzeera gasiya nja kuba entamu ogiwulire manyi waliwo esepiki n'entamu bibiri byanjawulo waliwo esepiki n'entamu mpitaako okugenda ondetera amatooke gali kyana kiringa oba ekyabaaki efirimu egenda maaso tukyatandika ntandike akabbo ng'aleeta matooke genda ondetera n'embazi ng'aleeta matooke tugenda maaso enva nga bazireeta aliwo ezasuzeemu simanyi ebifi byabadde 5 ndaba 3 muli ennyama enva zino ziterekebwa mukimanyi kitamu bwagula kiro y'ennyama agiryako ennaku 2 awewaka mulyamu supu n'obusavusavu era buli wagula kiro n'atalyamu nnaku 2 taata amanya nti enva zino zirabika bazikozesezza bubi kakadde ne tuvaayo Nasaba emmere nkola ntya? abaana bali muzannyo abaana bagamba kino bakola kiri abaana baba baaki omusajja ajja nakutuukira awo maama yenna bw'abeera yeraliikirira omwami waddirayo oba emmere tennajja ekintu ekyo aba yeraliikirira kati nogenda okudda erudda waliwo ava mu lugashuulo yagenda okwebuuza abaana gye baalaze buli kimu kyonna basuula busuuzaawo oba bali ku ki buli muzadde yenna waali ali ku tebuuke abaana baalina abaana balinga abalalo kakati tuddako maama Suzaana ali mu kutekkera omwami w'awaka wano yaani kwe kwata akava akazzeeko ng'akwata akava akazzeeko efirimu egenda mu maaso ng'agenda bulungi azzaako akava Suzani agenda oyita Suzaana yatwala emmere eno ku kyoto ng'ayita Suzaana agenda asseeko emmere genda osseeko emmere kitaawo nga tannadda saagala kitaawo agende kudda ng'emmere tennajja mama tubadde tugenda kali amaaso gakalinga enkoko ennywa gwe amaaso galese wano weganabeera bino byaleese amazzi byagataddako mu uniform ebyana bitambula sagana okuzungira mu uniform gasiya buloolu abaana ebakomayo waka bamanya emirimu gye baba balina okulayika ni bakola kuba nafumbya ki janguwa genda oleeta enku abaana oba ningala ezaala ki genda eri emange eri ewasemba mu lusuku oleeteye ettooke lyennatemye ng'amutuma ettooke terako kya ye maama mpolome atabuddwa ebyana byazaala nagambye ekyatandika ono afubanga bw'asobola ayanguye emmere eriwo abaana baalina balenzi balalu bazibu leero ndowooza emimonde gya kutokota butokosi tugenda mu maaso efirimu egenda mu maaso nagambye tutandika ntandike ng'atereeza ku kyoto entamu kimira mmire ekyoto kimira bumizi ntamu teriiwo woogambira mbw ate omuliro teyaguulidde mu buli ngeri guba guyina ogyeyingira munnange nga batandika kufumba mwabaana ebyanyala bino olinakulonja byakufuula kubanga waliwo ava mu nnimiro n'abatabani yononekerako bamuyita Matiya Sali oligino nemusi otuuka wali awaka ayagala ebijanjalo byanikibweyo katono olubituusa byanikibweyo katono bikubwe tayagala nnyo bijanjalo kubuliisa amaye ebijanjalo biba byakwanika aye nokuba naye banga biba birina okukubwa
Efirimu egenda mu maaso ng'atuuka. Bakomyewo eka bava mu nnimiro, ebijanjalo bireeteddwa. Efirimu egenda mu maaso nga basooka kwanika ku bijanjaalo, naye sente z'emisambwa bagigabanye. Emisambwa gitunula butunuzi. Firimu genda onoonye akatamu bakatutte, akatamu entamu ne bagitwala entamu ne bagitwala emmere eno engeri gye mwatutabukidde, engeri gye zaayo. Abaana bamwe batukoze ekigenyi be batutankudde. Emisambwa ebiseera bisinga gigenda okuba giba gyatinkuddwa kati minyiivu. Ate emisambwa eguba gukubanja tegujja kugaa nti gukubanja bwe guti, wabula guteekawo obubonero. Entamu ne bagizaayo nedda ku kyoto, naye ng'entamu eno efulumyemuko. Emmere Kati ogenda okudda. Muzeeyi agamba enjala emuli bubi, bakamuwadde emmere n'alyako. Awulira bulungi n'akamu. Emmere nga bagireeta ejjulwe. Leeta ku mazzi. Maama obwedda kyafuba agenda okuleka ati munnange taata ava mu nnimiro ng'emmere eyidde. Ng'era omukyalo Omuganda osooka kunaaba ku bukokkoliko olyoke ojjulire omwami emmere. Taata yalimye olubimbi lw'abana nga lulima bw'omu, kati ayagala abe ngazza we yajje. Saawa yakulya n'abasoggodde emmere be baabo. Ogenda okusu kikino Nafumbye lumonde. bafumbye lumonde, naye ogenda okujjula emmere. Mulimu ensigo z'ovakkedo. Maama ebijuno bivuddewa, entamu ejjudde ebijuno. Ebijuno maama, kati ate wagize wali ogizeeko essaawa netuukayo okujjula emmere yoyita emmere mulimu ebijuno. Kati onjiwa otya amalusu nenesunga bamutandise gwabugwiddalu. Lwaki mumalako naye emirembe? Enjala yamulumya obwedda bagetuuka okujjula emmere ng'erimu ebijuno. Efirimu egenda maaso, ag'amaka malala tugalabye. Tuddako ewa maama Suzaana. Maama Suzaana ali eno nabo beetegekera ku kyokujjula. Bajjulira ani? Balinga ye taata ewaka, naye alinga asibirira ennumbwa mukambwe. Obusungu bwamusitama mu nnyindo. Kati essaawa ey'okujjula bano baba bajjula, ogenda okwetegereza abafumbye ebifi nga mulimu katunkuma atali mukongole. Bannange tumanyire mwawusa enva zange. Wagula kiro y'ennyama mwe mulyamu supu ebifi biba bibye. Kaakati bagenda okujjula nga waliwo katunkuma atali mukongole amanya bamuliddemu olukwe. Bagenda okujjula emmere. Bannange mulimu ebinywene. Kati ebinywene byavudde wagwe mukazi koleko yagala kumanyira ani gojjulira ebinywene. Ojjulira ani ebinywene? Bannange nabadde nfumbye ettooke ng'ate ndaba binywene. Mwalidde emmere ne mugindyako kati. Gasiya munefu nankani gasiya buloolo. Yatabukira batabukire tayagala. Ani gwe mufumbira ebinywene? Abasi yali w'amagye. Firimu yiino
bagiyita akabbo mufumbira nnyo ebinywene gasiya mufumbira ebinywene Moabu kati waliwo atudde mu kikolo kya kasooli aweweeza embeera kubanga yayisiddwamu amaaso bwe bamufumbidde ebintu byatategeera awaka wano batandise obutambala mu maanyi muyinza mutyo ng'amba ni mwasogodde emimonde gya kyebandula nyammwe n'alyoka ajjula ebintu byesitegeera naffe enjala etuluma mwangu mangu mugende mulime njala ebaluma wano si mmwemu mukyala kali n'asooka ayita mukazi we wandibanga waliwo ebigendererwa ebitali bya buntu mu maka muno jangu nnyabo kali nga mugandi mukazi gwe olabika onkooye naye toyagala kumbuulira kubanga noŋŋamba nti ogenda kunzijulira emmere era n'olyoka ojjula emmere nga mulimu ebintu byesitegeera wano natumye abaana kali nga mugambe mwami ekituufu natumye abaana lumonde era bamuleese nze namuwaase nga ndaba wase n'enfu era lumondo lwamaze omuwaata gwe nafumye kubanga nkimanyi munange oyagala nnyo emimonde gy'akawogo ne nkuteerako n'emimonde egitali mu misuse tobanga emisambwa gye bamwe gyazzeemu okubanja oba abalongo temwababikka waliwo ekitali kituufu mukyala naye ng'olabika oli mu kwagala kumpitamu kati njagala oddemu owaate nga ndaba nga ntudde wano ofumbe emmere eyo ndabe nga wendi kubanga olabika mwandiddeko emmere muli mu kwebuzaabuza gifumbe nga ndaba sigenda va wano n'atuula waatunudde waliwo omulyango ab'ebijanjalo bali mu kkuba ebyaleero byobaddemu ebiri mwana fumuulira akamanya golabye mufumuuli bali mu kuyomba bakola muyomba mukola bamaze okubuula ebijanjalo ebyo njagala mubiteeke mu kakutiya bagenda bissa mu kutiya emu munamwanga aye saagala mukole nga mweganya teyakubye nabijanjalo ogenda okuyita Yowaabu kumbe Yowaabu yeebase musika naye bannange abaana balinga abalwala akasumagiro owe bakoode essaawa zino mutuntu wenna oli awo otaddeawo ennyindo ziwuzire ezo ziringa emidumu yagambye kukola oli ali eri yeebase yava akwata olweyo olunaku lw'enkya nkakase nti omulimu gwagenda okutandikako okujola ki bintu ebyo okumutala ki olwetombuuza bwotyo mwana ono omusajja ajja tufuganga bamagye Wahabu ng'atandika kwera bwadda mu kulongoosa kakati nga bamala okugira nga basumagira enjala ebaluma enjala erumye bali nedda ne mukati kisebo kakati ono emmere agifumba agikuuma ye maama emmere yidde ejjula tulyaba emmere ejjula emmere naawe enjala etuluma mama wonga bwaleta emmere imuka oleta amazzi neso gwe yange ogenda oleta amazzi maama weesu nga bwagira situagala nnyo kuba nitulwawo maama ng'ajja yeesooka ku mwanjo ku luno mwe muzuukuke mujje muli emimonde saagala nga beetegekera efirimu egenda mu maaso emmere ng'ereetebwa emmere bw'ereetebwa mmere ereeteddwa tugenda maaso n'ekifaananyi baabano saawa ya kujjula mukyala ali mu kujjula banange emiti gya muwogo nagambye emmere ogiwaata wano simanyi oba emmere kiki kati ate abawaasa emimundu ofunamu oti emiti gya muwogo giigyo
ate buli obagijjula oba jjo olinamu amaddu emimondo egiyidde egyakyebandula bw'osanga emiti gya muwogo n'ogenda okulira muli enjoka ziri mu kwesoga mu byenda. Enjoka zitandise omwesoga ebyenda. Ndaga genda mu Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8. Omusuubuzi woyina okujja firimu eno. Ate kwelusira gye firimu tuli Cornerstone Plaza EF71. Efirimu egenda mu maaso. Emisambwa gitandise okukyankalanya buli maka. Bazanyira ku bintu by'emisambwa. Nagamba emisambwa tegimalaga kuba. Kati sebo gyayingira mu nnyumba ono omukiwala eyatwala akabbo. Yatwala ebyaffe. Bali baagabana ssente. Ono ne ssente yatwala n'akabbo n'atwala. Kaakati gitandise okwetawulira mu nju. Gyavudde mu kibira. Emisambwa gyavudde mu kibira. Ono aba yeebase. Agenda okwetegereza. Agenda okwetegereza. Ndaba bubi. Ne bateekawa. Agenda okuddamu ak'obwandastandi. Agenda okuddamu ak'obwandastandi. Sooka olindeko. Akabbo kano nakateeka wali ate kanonye eki wano mbulire. Kali nga tatandika kuyita muganda we Mpombere. Yalowooza muganda we atandise ozannyira kabbo. Lwaki ogyera akabbo kange gye nakatadde nnyini? Nagambye akabbo kange nkakweka wali eri nkatereka bulungi ate gw'omala gakateeka mu buliri oyagala kayingiremu ebiku. Nze sinnakakwatako. Ate gwe weeregera mu olutolo weesirwala nnyini okwata wala bintu ebitali bibyo gulabe. Efirimu egenda mu maaso. Ate nja kugamba maama okwata ku bintu bya banno. Naye omukabbo kano yakajja mu kibira era bukyanga akaleeta tamanyi na kikalimu akabbo ako. Takabikulangamu yali awo awoza kabbo. Kaakano tugenda okudda erudda. Suzana ava ku ssomero. Ye mwala ali ku kyalo kuno atambuza abalenzi akanaginaji. Kati ogenda okuddako eno Kijwete. Kijwete ali eno ali mukuula muddo mu lusuku Kijwete. Efirimu baby. Owai Suzana. Bangobye sipo. Ng'okomye bangu. Munange bangobye. Kiki? Naye batuyambe ate baba butakugoba nandikulabyeko dde. Ali mukolima. Ali mukola bitooke ye Kijwete. Agalirayo. Teka nange. Mwana gwe neeyongedde okwagala. Kwerekerake. Banyala nkwerekereke waka lwakuba kitammwe eringa eyali ewo bannumba. Natatulanga. Naga tufaayo. Tusa waka. Okay. Tugenda omperekere ne tuntuusa bakomanyi kitange mukambo kamala. Kali Kijwete ayagala nnyo omwala ono Suzana. Ng'atandika muwerekera. Kijwete abadde mu bya nnimiro n'abivaako. Uyo. Ng'amuwerekera. Amutwalaka. Njagala olabe. Tekisoboka. Nze njagala kweka. Yabbera wakinyumbula mwaka gumu. Tugenda maaso ne firimu. Tandika obera. Kadi ng'amugamba. Ayagala lekeni buli kimu kyonna kyetegekera. Kubanga ye bali bakuze ate Kijwete awula ayagala kuwasa. Ebyaffe mwabitwala muli batwazi babi nnyo mwatwala ebyaffe. Kati kano keebase wano. Kumbe kaloota be kaloota. Emisambwa wangi. Obadde kiggwa aliva mu kirota alinga jjinja. Tugamba sigo bajja akabona. Akabbo kali gwe wakajje mu nju. Sina kyenkagaza era. Akabbo ko sina kyenkatwaza era sina kyengenda kakozesa sina kyenka. Lwaki ndoota akabbo nga bakabaka abaka. N'akomawo. Akabbo weekali.
kwajja walabuka n'akabbo. Akabbo we kali kalinga tutajja akabbo kano ne sente ndosa abakazi abadde yeebase n'alaba abakazi agamba babakabaka akabbo batwala ebyabwe simanyi bazeeyo ebyabwe simanyi sente mwagabana kale mwagabana ffe mwatuleka tuli baavu tugenda obaavu waze ate musimanyi kana omuwala akabbo n'akakanyuga nkeyambudde sina gafuna birooto byantiisa yakakanyuga bagambye kazzaayo ekirooto kibadde kyakuzaayo ate omuwala akanyuze bukanyuzi tugenda mu maaso kali waliwo ava ku luzzi gyatambula mpola owange naŋŋambye ntuule mu ovakedo okundaba oli kuki yekijwete weyawerekedde omuwala bateesezza otandise ebintu by'okunnimbalimba ebyo olinga atayagala kunzijjamu ng'entofu kantuuse amazzi nzije kijwete bamugambye atuule mu ovakedo omuwala bw'ava ku luzzi agenda kuleka nti amulaba Suzana ng'atambula kijwete ng'agenda mu nfu enfirimu egenda mu maaso eyakanyuza akabbo aba ava mu nju ennaku zino afuna otulo twakumukumu akabbo ke yakanyuze kaakano yalowooza Brian yali mumuzanyisa n'akakanyuga buto mu kifo ky'okuzzaayo mu kanyuga kumbe buli wakanyuga akanyugira mu mitima gy'abali okay. Kijwete ali ku bulinzi kijwete tanimba kamulinde ali mulaavu kijwete ali mulaavu ng'alindira mu nfo firimu bagiyita akabbo efirimu bagiyita akabbo tugenda maaso muwala yannimbye yeah. Banango maze nojja nentuuka omaze n'otuuka ogize ovuddeyo otya tewali akulabye tebakulayo ng'ojja omanyi kitaawo mutya w'amagye buli wayogera bw'ati ebigambo ebimuvaamu abanga wakaddaala emmundu ayogera alinga mmundu ngoyini kati jangu sooka ojje kaakati abaatwala essente leeta ebyaffe mutwale ebyaffe mwagabana mugabana kimwe mwazikola muligabana n'okufa muligabana emiggo muligabana okutugwa ligabana eddooka lireete kundi mugabana byani leeta ebyaffe mutwala byani mugende nga museka mwatwala ebyaffe ssebo byabizza waliwo ekirooto ng'okifuna oli akutte mukundi angi ebyaffe ebyabwe ki biki ebyabwe baani bo baani abo babano kichwene mwana gwe nkwagadde nenaye kino ekiviri lwaki kino ekiviri gyokisaleko wenna ofaanana ŋŋaalyo gisinga luba ezo si zaabayaaye ezo enviri zikulabisa bubi mbu si muyaaye ogenda okwetegereza oyo si taata ogenda okwetegereza omusajja ajja tufudde kitaawo buli janywa sigala kumbe ono alina kulaadi agenda tutta bwatulaba bannange wuyo asoose kwakali mu kwekoleeza wanaakolera tagenda kuzikira agenda tutta busiffe tuwedde
Si dad. Si yeye taata. Musajja mula. Omwana abadde amanyi kitaawe. Sigala. Kumbe mulala ali mu kweyokya. Mbadde manyi kitaawo. Nze ngenda wakande. Kati ddiru ekomye. Ndekaba. Tumalirize ekyakulesa. Ekyo ekyebikira ekizze si kyalina appetite. Laavu y'omukyalo eggwera nnyo mu ttale omwo mu mitale omwo miti mu ovakado mu nsiko misooli. Kati omwali ekyagala kimuweddeko. Omukulu yuno. Efirimu egenda mu maaso. Bamuyita Salimatiya original names. Yafunye okwewuunya. Budala. Ebizibu byatuuse waka ewuwe. Emmere okutandika okulabikani yeefumba bwetyo. Neefuuka emiti, mmere neefuuka ekirala. Ebintu bifaananako bwe bityo. Ngijwamaze okukuba ebijanjalo. Ajanguleko ebintu byange. Kale. Naye yangu kumubwangu ddala. Kale. Yana kwangu. Mukyala. Ayagala babe nga buli kimu bakikolera mu budde. Omugironjokera nzije. Namukyala gy'otwala emisooli gino ginjokere. Abaana nge bakuba ebijanjaalo. Twala emisooli oginjokere abaana nge bakuba ebijanjaalo. Efirimu egenda maaso. Osibera no nyabo. Bulungi sebo. Osibye. Bulungi. Tala Suzani aba wali. Tato Suzani. Taliwo. Nina kola nkyangade bamuntumiyako. Obadde omugamba. Anti tata badde agambye ono nzije omubuuzo bayatandise okusuubula ebijanjaalo. Ajja suubula ebijanjaalo bye. Ezo ensonga zisaana ye yennyini. Genda nja kumugamba. Kale nyawa. Mutaka ng'akomawo. Taata Suzana yali musuubuzi w'amaanyi. Budala. Wanji nyawa. Yuno naye yuno atuuse. Kaakano Budala aba agenda kwe kumuyita. Sooka omulabire ddala. Budala ewaabwe balimi ba bijanjaalo. Ow'amagye n'akomawo. Baade bamuliisa katunkuma. Ye Filipo omwana w'abandi. Ku kyalo kuno bamutya oyinza ogaye ssentebe waako. Ne babeera nabo mu nju bamutiira ddala. Tata Suzani tata abadde antumye. Kadi Budala ng'atandika kwanja nsonga. Ebijanjaalo gy'osu. Ebijanjaalo baade amaze obbikuba taata n'agamba onoobisuubula. Biringa 10 sebo. Sawo 10. Kale sebo. Njakulaba. Njakulaba. Omwana oli ali ose n'ayogera ku bijanjaalo. Ebijanjaalo bino ebitudde mu nnyumba. Lwaki tobijjaamu oba si ekyo n'ozimba ennyumba eyaffe. Eno n'ogifuula sitowa n'otuva mu bisikire. Gwe watakadde kumanyira. Laba olugezigezi kye luleeta. Kyakutaza okumanyira. Laba omusirikale. Bisa ku bulibo. Bino bisula wange. Yeeyisanga w'amagye. Kulejobeera. Kati basula ne kawukuumi omanye ebijanjaalo bibeeramu kawukuumi obuuko obwo buluma. Ennyumba yafuuka sitoowa mwe bakuŋŋaanyiza ebijanjaalo. Suzana kyava ajja. Ambuzeeko. Nina kuza kitaawo. Baana mwabaaki. Tayagala talina mirembe gyonna n'abantu bawaka okuva lwe baamulyako ennyama. Sibeeta no taata. Ani gw'oleetera amagalo gakulinga ebitiiyo twala eri gasiyawo nkukunalako ngaani. Taata gyebale. Wenna oli wano otunulanga ekikooyi ekyana ne banga ozaala buzaazi byanayeera ekiro kyonna ekirina amagezi mbumbuuzabuuza gye kitulukuka butulukusi. Talina kye bamukolera waka n'akyagala. Buli kye bamukolera ewaka kiba kyakuyomba buyombi. Efirimu egenda maaso bagiyita akabbo gye tulaba. Wano nga sigitegeera. Nsula ndoota ebiroto sikyebaka oba muyina gye mwasaalimbira gye batasaalimbira. Kaakano ogenda okudda ewaabano. Nange sina kye mmanyi. Oba mwabba ebintu bya. Waliwo ebintu ebitategeerekeka ebiri ewaka ebikuba ku nnyumba buli lunaku. Ono walengerera akabbo. Akabbo kano emirundi gye yakakakanyuga togibala. Mwabba ebintu by'abaana. Naddamu n'akakanyuga akabbo. Ne bakabaka.
akabbo ne bakabaka akabbo ne bakazaayo efirimu egenda maaso Ne mama, nenjala ennuma. Enjala ekuluma? efirimu egenda maaso Kale mangu oteekeko emmere. Aba nno. awuza njala emuluma omuwala ate gwogamba nnyoko enjala emuluma mwana omuwala Agenda n'oleeta muno. naawe genda oleete enku tufumbe ennyumba kuliko ebikuba ku mabaati kiro waliwo ebigugumbuka buli kadde emmere bw'ogifumba tejja ekyalo kibeera kiwuuma kiwunya evvumbe kyekigenda mu maaso ne tuddako ew'omuwala ono ye Suzaana ava ku ssomero asoma byampaka naye buli lunaku bamugoba school fees kati aba agenda kale binaye manyi munaye mbaddeko eyo kanga dibowadi Nosulawo gy'oyimirawo ku kkubo. awo gonna mukwano munaye uliriza anti munaye kyentegeeza njala bere mukwano gwange Kati tokimanyi tuli ba mukwano. ase kyentegeeza kale kyeŋŋamba nti oyinza okufuna obudde nija nenkopoleyo ku notisi ewake Notisi. Nze sirina. nedda Notisi najjuza dda. nekyogamba notisi zonna zaggwayo mazima Naggwayo. Ate bane nekirala njagala genda. Ndi mulwadde. you mean you are sick? Yes. ofunye ku treatment Ngina dada agenda kunzijanjaba. anti kyeŋŋamba twandigezeka nenkwa treatment Sigenda wo. just kuyingira mu nju nenkwa treatment nakyo omuwala mulwadde baagala muwa treatment VIP Kiganye. sijja kukyala kyeŋŋamba naawe omuntu okyalako ewa muno ate oba ogambye oli mukwano gwange jankuwa VIP treatment naba obimanye naawe ogenda okwerekereza maama nyabo omuvubuka apadde ki kumba alabe akatuddwe kavuddewa ekyalo kino abavubuka ano gye baakoma okubeera n'eddalu emisambwa gyakisazeeko tuddako ew'omusuubuzi akomyewo taata kulikayo tugenda maaso taata sibeera no taata wakabuuza abe wammwe taata mpangulu kufuwaya naye ziringa ezitali nviira Omwana nawo. omwana akubuuza kati watakubuuza mbu talina mpisa bwakubuuza mbu ataawunyirira akamwa naye mwami otusomera sebo nsaba kubuuzaako mbuuza oba ombuuza sibeeta nno ssebo eni oli otya Kakati tata Suzan. wulira Badde ngamba Susan mulwadde nnyo. ndi musawo omwana yatandise okulwala wulira wasendeza omulamu poniza omulwadde oba mulwadde alwale bw'aba alwala n'alwala ye ani atwalwala n'abaafa baalwala ombuulira sente sirina nina zakusuubula bijanjalo bifiira mu sitowa Ekirala. wulira Tabudala yaleese ebijanja. kati nga mugabe ebijanja tatabudala yabadde abireese Endala agenda kukola ki? Agenda bireeta. endebe 10 ono namugabe aleeta endebe 10 Akola. mbu yaleeseko endebe 6 kenzije yaleeseko endebe 6 efirimu egenda maaso taata budala yaleeseko endebe 6 yaleese kanyeebwa nambaale kaseese tanziba ndaba ebisusunku bingi bijanjalo nga bakubanye babikubanye ebijanjalo bagiyita akabbo kati ng'amala okulengera kolite gwe baleese Ate. wulira Yawuzise yamaze. buli kaseera yekyanga bwekyanzi jangu mukyala Kuwanise. otanga dikweraguza wuliriza Ebyani yabigambye. okusinza kati ng'amugamba nazudde nti mukazi gwe watandise ebintu by'okweraguza ate nga saagala bintu byakweraguza wano ebuuzi waŋŋamba nti wafumbe luli wafumba ennyama n'ojjula katunkuma nga si mukongole nakirabye mukazi gwe olabika weeraguza mwali ennyama eyo ne mujja mu nsiibi enjala Ekintu ate nga batta omukaga ewaka wano bw'agula kiro y'ennyama abewaka muwuteemu supu
naka akawowa baba wadde nnyo ebifi bya taata kuba yeyingini n'obutula ekintu ekyo kimba by'omutwe ono yagamba nange saamanya kiki kyaturansforminga nyama kufuuka katunkuma kenzije yakitegedde omukyala alabika yeeraguza ngeni okuyise kweraguza n'ekyo ekigenda mu maaso mu kyalo kuno kubanga ekyamazima emmere nawaata najja jjula emmere gy'ataategeera ate nga yali agenze mu maaso nakufumba matooke kati omwami kyakola ng'agamba mpeeyo omugaati mpa ogwo gwoba ompa sebo ogugwo omugaati efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso Richard Panjima genda olete eddagala ly'onaayo efirimu egenda maaso agala onywe mpozi olonyandeta ekikooko essaawa zino saagala kumira ddagala bwono onoonya omunyuwawala gyakubaaga emubiri gwe gaana okunywa eddagala kitaawa gyakutta olabe efirimu egenda maaso tuba tuli awo nga waliwo omuwala azze banne mbalamusizza naba ono bwatunula atunula ng'ekigagi kali ng'asaba ku mazzi ag'okunywa muyise tebamumanyi amazzi tebagamma abantu bakyama n'osabayo ku mazzi ag'okunywa obwo ne banywako yenga omutunulira nnyo simanyi omumanyi ogenda okwetegereza ge batumye amazzi ali mu kwetegereza agasaba kyava aleeta kyani tekirina mpisa kikunukiriza bukunukiriza kiringa ki wamma kwata kyava agassa wansi agasabye n'asooka abeetegereza n'atandika okutabula amaaso n'atandika okuzoola oli bamugaa kunywa mululuuza baaganye omutwala mu ddwaliro mbu mulwadde eyasaba amazzi ogenda okwetegereza eyeetegereza amazzi agafudde musaayi ako kabonero kakambwe nnyo omusambwa ne gubeeyoleka gubanja tetwagala kutumanyira mujja tuwa ebyaffe temutumanyira awe tugenda otandikira ekitundu ekyokubiri embeera nga eyongedde okutabukira ddala akabbo nga kafuusa akabbo nagayezi genda mu MK Majestic Plaza level 5 edduuka liri munana woyina okuleka ndi osobola firimu eno pozi ne matundiro gonna aga firimu mu Uganda abawagira ebina Uganda tubaagala nnyo gwe tugenda kutusako ekitundu ekyokubiri bino byonna biri mu kitundu kyakubiri tulabe ludaba gye bigwera akabbo patu